of London. Dissolve. Kagame. Katoda wa. Oli mukufumba ku buugi. Ne munoti bwabulwa omutima tegukyamulimo. Mulabe bwakanudde amaaso. Ye kino ekipostinga ku Twitter buli kadde nga sikyakiraba. Kati muwulira akaliro. Emitima gibatujjira ku mukutu temukyava mu ttooyi. Buli kadde kubanga ekiri e Congo mwe mwabitandika. Bannansi b'e Congo ne mubabuzaako emirembe. Ne mubacujjanya emyaka gyonna. Ne mubafuula emmombo ze mu nsi yaabwe. Mubasse, mubatulugunyiza, mubalemaza, mubakoze buli kikolobero. Mazima. Kati labati bwabulwa bwakanula amaaso. Yatidde kuba akimanyi n'ewaka kijja. Musajja mmwe muli bubi, muli butemu ate temukkuta. Mazima. Bwe bwabulwa naawe Kagame twagala tubalabeko nga mugenda. Nga mukuttemu obwammwe. Katonda wange. Mujja genda abo babiri musaaga. Kyova olaba Museveni yatidde nnyo akalulu ke tugendamu aka protest vote. Mazima. Mulabe bwakanula amaaso. Bye bye Kagame. Bye bye. I tell you, half of my life I've been living in trenches, not sure of living to the next day. We woke up on the saddest news ever that our beloved Kagame has died in Germany. How do you feel? He can go to hell and we are going to party and celebrate tonight. Abaganda bagamba bw'okola obulungi osasulwa bulungi, bw'okola obubi era osasulwa bubi. Alisa munne ekitala naye alifa kitala. Nze AK Master mukwano gwange mpuliriza emabega w'omuzindaalo maze okubeera nga ntula tolontoke mu nsonga eno eya Major General Paul Kagame ono nga ye president w'eggwanga erya Rwanda. Ono ne yaddusibwa nga abiwala ttaka mu ggwanga erya Germany mu kibuga Frankfurt ekya Germany. Kakati jjukira nti ono kigambwa nti ayina brain tumor. Mu Luganda tukivunula kiba kizimba kya ku bwongo oba kya ku mutwe. Kakati mbeera eyo omusajja ono ye mufuukidde akayinja mu ngatto wabula nga bingi ebyogeddwa era nga bamu bamaze dde okubeera nga baselebratinga naddala mu ggwanga erya Congo oluvannyuma lw'okulira amawulire gano agatannaba kubeera nga gakakasibwa nti omusajja ono yafudde. Bangi bagamba yafudde, abalala bagamba tannaba kubeera nga afa. Wabula njagala ojjukire nti omusajja ono azze akola obubadi buno obw'okwebika, ayagala amanye ani amwagala n'ani atamwagala. Gye buvuddeko emabegako awo emyaka nga gigyo omusajja ono yeebikako ne bagamba nti bamukubye amasasi ku mukono nti era yali afiidde Congo, naye oluvannyuma lw'ennaku nga 3 yaddamu n'alabwako era nga mulamu tteke. Kakati kino kyaleeta abantu bangi nnyo okubeera nga baswala mu gavumenti ye era abamu baakwatibwa ne basibwa, abalala ndowooza battibwa n'okuttibwa oluvannyuma lw'okubeera nga baaselebratinga naye nga baalaganga nti bakolagana naye. Kakati nno afudde oba mulamu, embeera eyo yeeriwo, tetunaba kubeera nga tukakasa bulungi nnyo ekigenda maaso, naye nga amawulire agamu galaga nti omusajja ndibanga aserengeta dda ekaganga wadde nga tebaagala kubeera nga bakirangirira. Nkusaba vidiyo sooka ogimpere ekigalo mukwano gwange ampuliriza tusimbule omulundi gumu nga tewali abanjamu. Ne vidiyo bw'ogiwa ekigalo kigiyambako okusaasaana buli muntu yenna n'amanya amawulire gano oba oliawo aba asaanidde okubeera nga agategeera. Kati ompya nkusaba osubscribinge mukutu gwa nkyukakyuka gwa muntu oyo anyigirizibwa. Haji Abudu gwe ntambula naye omusomi w'edduwa ono asomedde bannayuganda edduwa bali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda n'abaleka nga munnange embeera emaze okubeera nga eterera. Kakati tolonzalonza, teweetuulako oba mirimu olina lutwe, mikisa toyina, sente zikuyita mu ngalo, oba oli Uganda oba oli bweru, gwe mukooneko bukoonye ebisigadde bimulekere. Kakati mukwano gwange mpuliriza mmaze okubeera nga nsumulula ebigambo, njagala nsooka kutwaleko e Frankfurt mu ggwanga erya Germany. Bannayuganda abali eyo kakati nno embeera mwe mugenda okusobola okubeera nga mugitegeeza bulungi nnyo ey'omusajja ono, kubanga eddwaliro mwe yaddusibwa nga biwala ttaka limaze okubeera nga lizuulwa, woodi gy'alimu nayo emaze okubeera nga ezuulwa oba wingi. Kakati nno amawulire agamu galaga nti omusajja gy'ali mulamu naye mbwe ali mu kkoma, takyasobola yadde okwogera yadde okubeera nga yeenyeenya. Kyokka amawulire agamu galaga nti ono yafa dda, abasajja bakuuma lubugo nga lubaale mubbi. Kyokka abalala bagamba nti gy'ali mulamu agenda akuba ku matu. Kati abasajja bano bazannya nnyo obubadi, asobola n'okubeera nga si mulwadde nnyo naye ne yeefuula ali mu mbeera embi nga bwe nkugambyeko.
kyakola emabega eri n'asobola okumanya ensolima n'abalyolyome abali mu gavumenti. Ejjukira nti ono agenda kuva yaddemu yeesimbawo ku kisanja ekiddako era nga yakakasa nti nze ndi taratibu nga mmere ya muceere kaakati sisiiga masanda era nkyesimbirawo ddala. Jjukira nti ono yaliwo mu lutalo olwali mu Uganda 1986 olwawanguza bamwami Museveni. Era ye musajja ono y'omu ku baakuba emmundu eya wano e Luweero era be bamu ku batta bannayuganda e Luweero emitwalo 50. Kaakati ono bwe yamala nadda mu ggwanga erya Rwanda naye neekuba emmundu ebijambya ne babyetema. Ono kakana ng'omusajja ono afuuse vice president ate oluvannyuma n'afuukira ddala president omujjuvu. Kaakati nno sooka olye ku bigambo bino by'omusajja ono tusimbule. 100% correct kikino ku nsonga za Kagame mwabali Germany muwulire mutuyambeko kino nno kiri 100% kuba kivudde mu state house zombi e Rwanda ne Kampala n'awalala wonna gwe towakana. Abantu abali Germany mutuyambeko mu kibuga Frankfurt. Kagame ali mu Frankfurt Germany. Eddwaliro lyalimu baliyita Universität Klinikum. Universität Klinikum wing oba gitoba ecological wing. Kagame jali ta respondinga ku kintu kyonna ali mu ICU. Ta respondinga ku kintu kyonna eddagala kuki so ali half dead. Ali awo ali mu ICU mulamu mufu. So kati bubanga oli mu Frankfurt tuyambeko ogoberera ensonga eyo otuwe kisembayo kubanga amalwaliro ago mulimu Abannayuganda. Ebbanga lye mumazeeyo nga mukola ki? Genda oggyemu oluseke lwa oxygen mu kasajjako Kagame. Genda osikemu gundi okaleke waawo kafwe. So mutuyambeko. Sister Marie, ebigambo bye by'omusajja bibuzaabuza tebinaba kubeera nga bitegeerekeka wabula ffe tuli okubeera nga buli ekigwa mu matu tukisula ku Munnayuganda. Kaakati nno mukwano gwange atugoberera obungedde olunaku olwaliro ng'ekiri mu ggwanga erya Kenya kyongedde okulaga nti kifumba mutuku. Abavubuka b'omu ggwanga erya Kenya nga bwe mbamanyi bateerya entama n'olunaku olwaliro basazeewo beekolemu omulimu era ogenda okakkana nga bano beeyiye ku nguudo okulaga obutali bumativu. Jjukira nti bano balina bannaabwe abaakubwa amasasi 3 ne bafiirawo nga poliisi yabakuba olunaku olw'eggulo. Kaakati jjukira nti bali babadde beekalakaasa naye bano bwe bawulidde ekyo ne bagamba nti ogunywa oguwanda. Jjukira nti e Kenya abantu baddembe okwekalakaasa peaceful demonstration. Abasajja bali gye babaddemu yabaviiddeko 3 okubeera nga battibwa. Kaakati olunaku olwaleero bagambye nti bwebanga mwasse bannaffe kati yessaawa mutte ensi yonna mugimalewo anti mwagala kutta temukkuta musaayi. Abasajja beeyiye ku street. Amawulire galaga nti abasajja baayise ku street era poliisi bwetyo neetuuka okubeera nga eremererwa. Gye buvuddeko twabalaba nga beekalakaasa oluvannyuma lw'omusajja pulezidenti waabwe okwagala okukwata mu constitution abeere ng'ajja amendimentinga. Kaakati nno abantu bamulemesa wabula nga n'olwaliro bano beeyiye ku street ne bagamba kati n'ekisanja tusazeewo togenda kubeera ng'okimalako bw'obanga bw'otyo bw'okoze. Era layini eyo gy'olaba ey'abantu abavubuka 10,000 enkuyanja n'enkuyanja ebadde esimbye lwakasota buli muntu ku munne nga boolekera State House. Wampuliriza wali mu kibuga Nairobi ggwanga lya Kenya basajja banna Kenya. Kaakati n'amawulire galaga nti abasajja bano mission yaabwe ebadde unsuccessful kubanga poliisi etuuse neewanika ne bayita backup ey'amagye ne bagamba ffe ebintu bimaze okubeera nga bitulemerera. Era kigambo okusinziira ku gagenda mu maaso nti amagye ge gaze ne gatawuluza abantu bano okugezaako okubeera nga babagumbulula. Naye mukwano gwange mpuliriza embeera ebadde egaanye ng'abasajja balekedde State House wali entebe y'e Kenya oba Nakasero y'e Kenya ng'omusajja bagamba tojja kugisulamu entebe giveemu. Era munnange bwina yongedde okukakasa nti omusajja pulezidenti w'eggwanga ery'e Kenya yamaze dda okubeera nga famire ye mbu okusinziira ku gw'omunda famire yagiddusizza dda mu ggwanga ery'e Kenya era mbu yo teriimu wabula tetunnamanya yagireese Kampala oba yagitutte Congo yagitutte Sudaani
yagitutewa naye nga amawulire gamaze okubeera nga galaga nti omusajja famire yamaze dde okubeera nga agibuusa n'agijjamu mu ggwanga erya Kenya ng'ebintu amaze okubeera nga abirabye nti birungi si birungi nga bimufuukidde ebitukula mu maka ebyazaalira ku nsiko. Bannayuganda ffe nga ffe tubulamu solidarity ey'abasajja bano ab'e Kenya bassa kimu nga nkuyege bwe babeera nga balina kye baagala okuggusa tosobola kubeera nga obajja ku mulamwa abasajja bamalirivu. Guno gwe mutima gwe tubulamu protest vote 226 tulindiggule kinene kya wanga. Kakati nno ebyo byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwange ampuliriza nga bwe naggambye nti ebya Kagame birungi si birungi njagala butereevu nnyo nsooke nkwe katambi kano okawulire. Omusajja ono ebimu ku byazze ng'akola mu regimu ye, ebimu byazze ng'akola ku regimu ye, oba akyali mulamu oba mufu, naye bino bye bimu ku byazze ng'akola abantu be batendeeza ne bagamba nti omusajja ono mbw ate abadde ayagala ensi ye, mbw ate abadde ayagala abantu be. Abamu nga bagamba mbw amateeka gaasuuka omusajja ono kanywa musaayi dikiteeta, wabula gwe bw'oba ggwe kino ekyakolebwa omusajja ono ku basajja balokole okyogerako ki katukiwulire ate nkomewo. President Kagame atabuse okimanyi nti kyaki zigenda tandika okuwa omusolo e Rwanda. Bino yabyogedde kulayira kwe ono Kabulaza tasaaga wiiki ewedde yokka yaggala kyaki ezaali ziwera ddala 8 nga ziremereddwa okufulfiringa infrastructure requirements. Omanye ne gyembeera in a distance of about 100 meters I'm surrounded by over 20 churches. On a serious note natwala obudde bwange nembala churches ezo ate ng'ezisinga infrastructure zaazo teziri permanent. E Rwanda tebikola ebyo ogigulawo leero enkya ne bagigala. President Kagame yategeeza nti churches zino zeerimika mu linnya lya Katonda ne zinyigiriza abantu abaavu n'akakatono ke balina ne zikabajjako nga zibasuubiza ensi n'eggulu. On top of that ne ziba brainwashing to an extent abantu abamu basiiba ne bafa n'enjala. Tulina omanyano gayita saaga omwezi oguwedde gwokka ayagalawo churches zaziwera ddala omutwalo gumu 13,000 kakati ayagala kuintroducinga tax so that ezo churches zirina ebisaanyizo olw'okuba nnyingi nazo zitandika okusasula omusolo nga gwoba olaba kiba kisaanidde okugyako churches zino sente kubanga nze ndaba bino ebintu bya Katonda ate buli muntu aba alina eddembe okugenda kyayagala aba ali free. Kale butereevu nnyo ebigambo byebyo President Paul Kagame oba Major General Paul Kagame Rutagambwa wa ggwanga lya Rwanda ebigambo bw'atyo bwabitwala mu nsi ye. Era ono amateeka kigambwa nti Rwanda gakola butereevu nnyo naddala ago gavumenti ge beetaddewo tewali asobola kubeera nga agawakanya. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso ate okukomyawo ko wano e Uganda ebigambo birungi si birungi naddala kuva comrade abo abawagira enkyukakyuka oba abali mu nkyukakyuka emitima gibasula ku mutwe nga babulya olugambo. Bisinze bitambula bigamba nti omusajja ono golaba mu kifaananyi yamanyiddwa nga Afande Ddamulira wabula abantu bangi balumiriza omusajja ono nti yasingidde ddala okulya ebisajja ebyo ebitulugunya bannayuganda ampuliriza nga bawambiddwa nga basibiddwa. Amawulire galaga oba abakantu balaga abasibwako abava mu makomera bongera okubeera nga bakirumiza nti Afande ono yafuukidde ddala ettabbo ku kutulugunya bannayuganda oba oliawo ababeera bakwatiddwa. Kakati nno omusajja ono gwolaba akolagana n'abavubuka bangi nnyo ab'omu ghetto era nga abavubuka bano tumulaba enfunda nnyingi ng'atambula nabo abalimu ng'alaga nti yakwatagana nabo. Kakati nno ate mu mbeera y'emu abo babeera bavudde mu ghetto oba oliawo ate abakwatibwa ate omusajja ono mbu yakulira abatulugunya. Bino byonna nga bigenda mu maaso njaga nnyo obutereevu nkulaga omusajja eyawambibwa bwe yamala okuwambibwa n'atwalibwa n'aggalirwa ewantu wabula mu kumuggulira omusajja avuddeyo n'awabweno n'agamba nti tewali muntu mulala yenna omuntu akulembera okutulugunya bannayuganda okulinnyirira eddembe lyabwe mbu ye musajja ono Afande Ddamulira. Ebigambo bino si byange naye ngenda kukutirawo omusajja nkugambye eyasimattuka mannyo g'empisi ng'alumiriza nti sina muntu mulala n'omu gwe mmanyi, sina muntu mulala n'omu gwe nali ndabye. Era omusajja ono ayongedde okuwoola abantu abamanyi famire ey'omusajja Mwami Ddamulira, mikwano gye, eŋŋanda ze, ku kyalo gy'abeera, gy'azaalibwa. Omusajja abagambye mwenna njagala mbeere aweya, njagala mukimanyi nti omuntu gwe muwangala naye yakulembera obutemu, yakulembera okulinnya eddembe ly'obuntu, yakulembera okutulugunya bannayuganda bonna ababeera batwaliddwa mu makomera. Njagala famire ya Christopher Ddamulira, mukyala we, abaana ba Christopher Ddamulira bonna n'ab'eŋŋanda ze ne ku kyalo gy'ava mukimanye nti Christopher Ddamulira mutemu ate Sebaganda baffe bangi atulugunyiza abantu bangi nange kennyini nabadde mu mikono gye ng'antulugunya. Mukozesa abavubuka bannaffe bayuuti bannaffe bajje batutulugunye
bakuwadde project ne mukalulu kano konna kuno kyankanya obululu bonna ng'okwesa ghetto structure ng'okwesa abavubuka bannaffe naye tubalaba kuba abavubuka abo bawangalira mu bitundu byetuwangaliramu byetubeeramu naye munnayuganda agenda kwekyanga olunaku lumu munnayuganda agenda kumenka olunaku olulumu kana akalu ketugendako 2026 ke bayita protestive vote Christopher Damulira mulinoonyayo munywera amazzi nga temulabawo ze n'obonzise sobola okufa tosobola kunsinikira abaye ne banzita tosobola kunkola ki naye tosobola kungula nsi eno Uganda ate tayimu yo egenda kutuuka ne muzeyi Museveni ngamba gwe Christopher Damulira bye wankubye mwagala kunzita naye basajja bo muri batemu muri babbi bakuwa project oli awo mbofunirekawo ssente okwatirawo abavubuka weeye project ye bakubwa Christopher Damulira tukimanyi bulungi nnyo nti Museveni yakuwa project eyokulwanyisa NUP naye ng'okwesa abavubuka ba ghetto youth kibula akolawo ekintu kye bayita ghetto structure abavubuka mubakwata ne mubatwala ne mubateeka mu drone nga mubambaliza uniform z'amagye mubambaliza uniform za jati naye nga abavubuka bemukozesa batulugunya bavubuka bannaabwe mubawa emirimu egyo batulugunye bavubuka bannaabwe naye nga temubawadde n'ekikumi wabula mbu mwabawa eddembe buwazza omusango talina kyakolebwako wazza omusango temulina kyemunyega ne wabasse muntu tewali kyemunyega ne wababbye tewali kyemunyega lyeryo eddembe lye mwabawa naye nga mubawa eddembe eryo balina ekyomuwendo kye balina okukola kwe kutulugunya ffe abantu oba ffe abawagizi ba NUP oba ffe abawagira NUP oba abantu oba bamemba ba NUP bonna gye bali naddala ffe ba foot soldiers era mubapakira mu drones mubateeka mu drone batuteeka omwo ne batukubira omwo kwagala kututta ng'atukuba talina nno yadde n'akakoko kalabirira wadde n'eggi wabulokeko okutulugunya munnayuganda munne Christopher Damulira ekintu kyemukola kikyamu gaffe bannayuganda tukivumirira amagye oba omuntu yena ayambala uniform ya police oba yamagye oba ya military oba ya jati tulabanga mukuuma ddembe naye we mubateeka abantu mu bikolwa ebyokutulugunya bannansi ne mubateeka ne mu mbeera y'okutubba Christopher Damulira mutaddewo akabondo kammwe kababbi batuteeka mu drone batubbako ebintu bye mutukutte nabyo masimu ngoye sente mwabbye engoye zange natuse wakaga kabuluneke kanga kabulaka mukabye nga kombati yange mujibye mwempale mwagisaze nga tumuzibye gundi gadgeti zange zonna zenkozesa okumagulu ez'okumukolo zonna mubibye mu bikimu muteddewo akabinja kababbi Christopher Damulira akabinja k'okulembera kababbi era tetumanyi bino mugenda bikomya ddi simanyi famire yo oba tebisasulire yinza okukakasa Christopher Damulira bino bye mutukola mugenda bisasulira bannayuganda tuli banyiivu mugenda bisasulira we otabisasulire famire ejja bisasulira ate Christopher Damulira mugenda kubeera bubi nnyo Museveni akozesa ngamba gwe Christopher Damulira Museveni akozesa ayina bye yakozesa naye abanyiga yabatta baavaawo Nobo Mayombo Kazini Alonda Nyakairema ba Felix Kaweesa bangi nnyo bazze anyiga batta bakirumira naye ng'agenda kukozesa toli wa famire ye toli wa lulyo lwe toli muka empire kaabwe toli mu dynasty yaabwe bagenda kukozesa bamale bakusuula eri labira kwoleru yatta abantu beekasese ali luddawo oberu wuyo bamuggyako byonna ali awo alinga kipapula kati naawe oyagala mbu osanyusa Museveni bamusanyusa osanyusa otya omuntu eyaggwayo edda kati omusanyusa oyo omusanyuseeko ki oli awo gwoli musanyufu nnyo ne bannayuganda nga batulugunyizibwa gwe Christopher Damulira mukozesa abavubuka njagala famire ya Christopher Damulira mukyala we abaana ba Christopher Damulira bonna n'ab'eŋŋanda ze ne ku kyalo gy'ava mukimanye nti Christopher Damulira emyezi 6 emabega gye tukubye amabega mukwano gwange Kakeeto njagala olire ebigambo bino navaayo nze kennyini ku mukutu gwaffe wano ne mbakolera emboozi ne mbalaga nti waali waliwo abantu abasindikiddwa ku byalo mu bifo eby'enjawulo okubeera nga babeera ku gulawundi nga balaga nti abantu abo
be bantu abali mu nkyukakyuka eyaddala. Nakutegeeza ne kuga nti waliwo pulojekiti eyateekebwawo nga pulojekiti eno efandingibwa State House. Abantu bajja ne batwetega eno ku gurawundi. Abantu bano tugenda okutuuka mu 2026 nomination basabe kaadi ng'aba NUP naye ng'amazima gennyini amatuufu tebabeerangako ba NUP. Mpuliriza bulungi. Nakola dda akatambi kano ne mbagamba batutaddemu abantu babataddemu ssente bajje ku gurawundi. Tunaagenda okujja ku gurawundi. NUP enagenda okutuuka ku gurawundi okubuuza nti muntu ki gwe mwagala tuwe kaadi yaffe. Abantu nga bagamba bugambi twagala Ssewandagi. Naye ng'ekyamazima omusajja ono yatwetega bwetezi ng'amazima gennyini pulojekiti. Sigambe nti Ssewandagi ono pulojekiti naye nkuwadde kyakulabirako. Kaakati nno njagala nnyo mukwano gwange mpuliriza tubeere bakalaba ng'obwana bw'omusota tusobole okubeera nga tutaakira ekibiina kyaffe tulonde abantu abo abatuufu abakkiriza muntu wa wansi. Kubanga nakugamba nti ensolima nnyingi ezimaze okubeera nga zitusindikibwamu oba bambega. Kakati tubadde tuli awo ng'amawulire gamaze okubeera nga gafuluma. Omusajja agalese n'agamba nti ekiri ennansana bamoolo bambega ensolima eziri awo ezaagala kaadi ya NUP mpitirivu. Jjukira nakugamba ne mu nansana awo waliwo abantu abamu oba oli awo abaagala okubeera nga bafuna kaadi zaffe naye nga bava mu bifo ebimu ng'era ebifo ebyo abantu abaavaayo bonna baatulyamu dda olukwe. Njagala ojjukire Joyce Baagala yali ku NBS yatulyamu olukwe. Njagala ojjukire Kazibwe Bashiri yali ku NBS yatulyamu olukwe. Njagala ojjukire Zambaali Lesio Mukasa yavudde ku NBS. Abaffe ono agenda kubeerawo kona enjawulo. Agambe nti abantu bonna bavudde ku NBS balidde mu Bannayuganda olukwe. Kakati njagala nze mbeere wa njawulo neme kulya mu Bannayuganda lukwe. Oba bali amakubo ge baakwata nono gaanaakwata. Ziri zonna zaali pulojekiti nga zaatumwa mu NUP. Tugambe n'eno pulojekiti. Kakati bino byonna nga bigenda mu maaso. Omusajja agambye nti ensolima eziri ku NUP mpitirivu nnyo ku bitundu oba ku bifo ebyenjawulo okuviirira ku ba MP, bakansalazi LC5, chairman ba districts, bakansalazi LC n'abalala bonna bamoolo bangi oba ensolima nnyingi ezimaze okubeera nga zikakasa nti zitwerimbikamu naye ekyomukisa omulungi ezimu tugenze tuziraba era tuzimanya. Kati ebigambo bino biwulyo bikakasa kansooka tutwaleko ewa Ssewandagi oli ebigambo bino mukwano gwange. Kati ekyokubiri ngenda ne neetegereza abalonzi kiki baagala. Nentunuulira ffe abagenda okwesimbawo twagala ki. Nentunula mu race nga mulimu bakandidate babiri besijja kwogera mannya gaabwe nga bombi bakiikirira ebiwayi ebibiri ebiri mu gavumenti ya NRM. Gavumenti ya NRM erimu ebiwayi 4. Erimu ekiwayi kya General Salim Musale, erimu ekiwayi ekya Yoweri Kaguta Museveni, erimu ekiwayi kya Janet Kataha Museveni, erimu n'ekiwayi kya Muhoozi Kainerugaba. Gavumenti ya NRM. Naye ekiwayi kya Muhoozi Kainerugaba kiyina candidate ng'ali mu campaign ya Nansana municipality naye nga wa NUP. N'ekiwayi nagameze ndi Mbega. Okay, tugende mu maaso. N'ekiwayi kya Janet Kataha Museveni nakyo kubanga ekya Janet Kataha kyekikulira muwala we Natasha kyekiina omwami oli Lwabwogo nakyo kiyinamu candidate. Kati nga bakandidate abo ababiri Nansana municipality bakandidate abo ababiri n'owulira ekigambo bo batunulya ng'ensimbi balina nnyingi. Omumubaka already akubombite omumubaka ate kati oyagala kubanjogeza nedda. Omubaka ayina ekiwayi mwagwa ne candidate omulala ayina ekiwayi mwakola ki mwagwa. Kati nze ebimu ebituli abo babo gwo bamanyi. Kati nze ebimu ebituli ambiraba era n'omulala yava mu kkomera ng'abadde mu kkomera n'ava mu kkomera enkeera n'asomerawo n'aguladuwetinga n'agula n'akamotoka naye ng'ate mu kkomera omwaka mulamba nga takola. Yajja kansala. Omanyi mulina ebintu ebimu mutamanyi. Kati ninyo Ssewandagi njagala nfune bulungi. Kati gwatali Mbega era nga wagambye nti byenjogera sibirinaako. Yagambye byenjogera si bituufu naye ate bwe byenjogera bonna abamanyi.
oli simanyi munnamawulire ono yenkambe nti ate ono yajja kansala kati gwe bategeera otya kubanga olesi ya Nansana municipality mulimu abantu abasukka 10 mbategeera oli we Uganda wasomera mu ssomero ki yeriri tosomangako kweyo kati ebimu kati Sewandagi ogamba nti by all means kwabo kulina ovaako omuwanguzi oba nawe bakuyita bakugambe ku timu ebire bwebiba enkuba bwe n'atonnya olabira ku bire kati essaawa eno teriyo nkuba ensonga ey'okusatu ng'ate enkulu nnyo naye mbale nga tetunabavaako awo njagala osooka otunyonyoleko eyo sijja kugendayo ensonga ey'okusatu kitegeeza yalumbibwa ensonga mwami Museveni buli awakuŋŋaanira abantu abasatu kakubeere ku luddo abaana bo balabirawo nga banyeenya luddo waabwe ne bakuba bakukwawo wateekwa okubaawo wa mwami Museveni kalibeere mu ssabo eri ewaffe gyensaabira olw'essande ewa jjajja nga tukuŋŋaanira abantu abawera abameka mwami Museveni ayinawo owuwe kati ffe tuli wano basatu kuliko omu wa Museveni bw'oba oyagala okumanya mwami Museveni bwali noonya ekitabo kyawandiika omusajja bamuyita Arnold Schwarz yagamba you can trust the communists to be communists ojja kumanya yensonga lwaki mwami Museveni amaze mu buyinza emyaka 40 mwami Museveni abeerawo mu State House ng'era gye yeesirikidde Sentamu ne Matiya n'oli ne batuula wano ne bateesa okugenda enkya bateege muhoozi bamukubire luddawa Sentamu n'abala nti gana amawulire bwe nga waayo nfunamu obukadde bwange 5 bamatiya bagenda otuuka wali enkya nga Sentamu yabaloopye abantu bangi nnyo mu gavumenti eno bonna bakolera mwami Museveni abamu bamukoleranga ne kumanya tebakola ki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale Haji Abudu bwe kasita omwettanira ekibadde kikutte obudde kijja kubeera nga kibuta muganda wange embeera esobola okubeera nga ekuteerera bulungi nnyo naawe oveemu akakunkuna kaakati n'ebyo ngoma z'okubeera ng'obiwulira nakugamba nti omusajja Mathias Mpuuga tewali kirala kye yali afa ebintu bibiri ebimazeewo abaganda ebitiibwa okwagala nnyo ebitiibwa n'okwagala nnyo ensimbi bibividdeko abaganda okubeera nga politikale abasinga baagwa nga bw'olaba Mpuuga ono mwami Kyagulanyi yatalaganga Uganda yonna yonna nga buli waalaga abamwambaza embugu nga bazimwambaza ku ssaati ne ku mutwe abamwambaza amaliba nga bagamwambaza nga gakola nga ag'okumusiba ku ssaati ne ku mutwe kaakati nno nga bamukwasa amafumu abamukwasa obusaale kati n'ebirala bingi byefaananyizako bwe bityo kati ebintu bino byonna Mpuuga yatambulanga ne pulezidenti waffe Kyagulanyi abasajja emikolo gye baamukolangako ng'omusajja awuli akemekererwa emmeeme nga naye ayagala bitiibwa bino kakati nno mbu kye yakoze yagenze ng'agula eddiba mpuliriza bulungi bw'amala okugula eddiba nga bw'olabaawo ng'alyesibye n'agulyako n'ekyoku mutwe n'ayolekera engulu eyo kati byatuuse engulu eyo n'akuŋŋaanyawo abantu be 1 2 3 4 5 nga bw'olaba kakati n'agamba olwo mmaze okujja wano okutta omukago n'okuteesa n'okusayininga n'abantu b'omambuka bwe mampangudde obwa pulezidenti ngenda kubaddiza ebyabwe nkugambye nga bw'omulabaawo n'abantu osobola okubeera nga obabala ow'ekitiibwa ow'ekitiibwa abaamusazeeko abaabaddewo abaamubugirizza bwe yabadde atuukiza meseji ye mu bitundu eyo eby'omambuka mwabaddemu obwana kwabaddeko abakazi nga 3 n'abasajja nga baabo kaakati olwo omukolo ne guggwa naye nga bino byonna okugenda mu maaso obuluvu okwagala ensimbi n'okwagala ebitiibwa bye bisinza okubeera nga bituusa abantu wano w'olaba era bangi abaganda
abafudde mu mbeera ng'eno ey'okwagala okuwalirira n'ey'omululu omuyitirivu ennyo ne bafundikira nga balidde bye batalya nga baserengese e Kaganga kubeera nga baganye ebyenfuna naye ng'ebyenfuna ebyo ebiseera ebimu bijjirako amasasi oba ne bijjirako obutwa. Kakati nno omusajja wuuno nga bw'omulaba yavuddeyo butereevu nnyo ku mpuuga. Bino byagenze ng'atambula mbu naye bamusibe amaliba simye bamusibe embugo nga bw'olaba pulezidenti. Kakati nno afundikidde asembye nakyo. Jjukira nti mpuuga talina yadde bantu bawera 30 batambula naye ne baba agenze wano e Masaka gy'azaalibwa abantu baamuboola bagamba kasawo kwata mu sepiki n'okwata mu ntamu n'ojjamu ekifi ekyennusu 5 eza Uganda. Kakati nno eyiyo basime oba eyiyo bawunzike. Butereevu nnyo njaga nnyo soke tutwale mu mboozi eno ey'omusajja ono ayogera ng'agereesa ayogera ng'asaaga naye amazima ga Katonda mu ggulu njagala ombuli omusajja ono byayogedde owa waakulagidde nti wano waliwo ekikyamu oba wa waakoze ensobi byayogere byonna si by'amazima. Wano nagenze ne mbagamba Bobi Wine yategeera mpuuga atana mwana bwa rope bwa leader of opposition namo bwa leader of opposition kumugirayo buli messe zonna ezaali zimuliira munda n'okulaga banansi opposition yaliwo. Kati ebitiibwa okwagala ebitiibwa ndowooza kati mwakitegedde jjo. Mpuuga ageze ya amulata bamwambaziza embugo ze yeegulidde Kampala amaliba ga leopard ne bamuteekako n'akantu ku mutwe. Ebyo baabayambazanga Bobi Wine atambudde naye eyo kubanga yamubeeranga ku lusegere nga vice president oba chairman we NUP mu Buganda. Kati ebitiibwa ebyo bimuleetedde ebizibu bingi. Kati yabadde amurata yabadde n'abantu nga bana naye eggulo lyalyo babadde ne meeting gye yabadde Mukaaku Mpuuga ne Michael Mabike n'abantu nga 3 naye watali bantu. Otegere ekyo kati bye wali ogamba abantu biriwa gwe wali mulimba oba Bobi Wine yali takwagala bwagazi n'ebyaddala Bobi Wine yabategeera akyalina MP wa Kyadondo. Mwena kubawe bitiibwa ne bwaba gundi Muwanga Kivumbi kujjako Muwanga Kivumbi ayinza kukyusa n'akyuka ye ate talinga Mpuuga amanya ensobi n'azitereeza. Kati Mpuuga Segona Mukaaku Michael Mabike be bantu b'owula ngu ab'effubitizi. Ebirungi tibimusanyusa ne bweba mmere ewooma ategedde ewooma ayite manje eyo n'ayongeramu omunyo. Wakiri wadde badde ewoomye omunyo gubeere mungi ebaleme baffena tubifiirwe ne bw'aba takisobola. Kati abantu b'ekikula ekyo aba talina na wakikopa aba ya kizaale kisikire kiba kitambo kubanga Mpuuga si mwavu era mubavu tomubaliramu mugagga akulidde mu ssente akulidde mu bulamu obulungi
naye omululu tibaguyiga buyizi. Buli omu yeegomba, naye saawa zino byokola watandika kubyegomba ddi. Okitegeera kati mu kwegomba ako ottiramu. Tunuulira okwegomba kusobola kufuga, bwe kukufuga n'okutta otta mpaka ofunye kiri. Bw'okwegomba kwe kukusuka olina omumaka oluga. Kati gwe weebuuze DF weegomba obeere president, kati bakuyita president w'ekibiina. Owulira otya? Owulira owa president bwe bumenya wali omanyi byangu. Kati okwegomba kya mu butonde, naye weegombye otya? Kubanga nebyo begamba, don't be too much anxious, it may lead you to problems. Tosanyuka nnyo, tiweegomba nnyo, toyagala nnyo ssente. Sigamba ngu timwagala ssente, naye bw'oyagala nnyo ne ssente nizikufuga, ojja kusaddaaka ku lw'essente. Kati tokyetegeerera, naye sente ze zikutegeerera. Kati munywanyi wange gwe twasibuka erwera babategeera dda mutanafuuka n'aba MP. Kyogamba raavu yenna mwagijjawa, mwenna mulyoke musituke mulundi gumu nga DP block, mugende mu kibiina kya NUP watali yeetenyeemu. Goroza yali musiru, yabategeera. Ate ni mujja mutaddeko apron. Apron mu code yali message. Ntudde wano nina kyenjagala kusitura, saagala kinzirugaza. Ntaddeko ka apron, nkisitudde nkitadde wali njijjeeko. Mwali muze kusitura mumale mwejeko. Nayana kati huyo yeyo ina watu wasatu. Jambo, habari ya DA. Era mwabadde mumbuuzo ogwawa ssebo wagiraani, nze mpagira DA, nze era ndi wa DA, ngenda egimengo nfune ne kaadi ya DA. Era musajja wange mpuuga, timuddamu kumbuuza kirala. Nze ni memba wa DA, Democratic iki Front. Era akabonero kaffe
kankabarage kandi kumpi wano akabonero kafo karaba kako ukitegede tokarabya akabonero kange nze ndi wa DA ebitibwa myagala kifuba na ddembe kifuba na ngai era DA ame front DA wa DF ati feto twaura ndi wa DA ate wa DF mujja kutuulira mukabiri abiri mukaga nzaba kulira mu sentura